mpaabira mukyala Kayondo teyalwadde yaseerera buseerezi n'agwa olumbe lwamukwataawo n'awulira ng'omutwe gumuluma n'alagira nabadanga omutwe gunzita munjiwa amazzi mutwe fa omutwe munjiwa amazzi derere n'azikira teyadda mugulu. Mukyala Kayondo teyalwalako. Mukyala Kayondo simujjanjabye kinyumye nnyo waakiri n'aliyiriryeko nina ne baganda bange bwe tulambula ku mukadde wange naye tekisobose agenze mu ngeri ekanga mukazi gw'otukanze nnyo kale olimba mu mbeera eyo kituma kimanyi nti ogenda wa Katonda direct kubanga ebirungi byokoze n'ebyokoledde ekkanisa bibadde bingi. Mukyala Kayondo bw'otuuke wa Mukama Katonda njagala omuwaabire ompaabirire omusajja gwe bayita Kamoga Properties eyanziba. Waliwo omusajja wayita Kamoga Properties wakuntebe road yakumpanya ekyapa kyange n'agattako akayiringu kesitegeera mwana olwako otuuse gamba Mukama Katonda nti ku nsi gy'enva waliyo omusajja omufeere mubbi bamuyita Kamoga Properties ali mu kujeeza omwana wange ennaku yonna n'ebizibu byendagenze sifunangako nyiike ku mutima gwange nga gye nfunyemu akaguwedde maama tuuke wa Mukama Katonda nga tonakunyumira ensonga yonna omugambe gyenva omwana wange ajeera Kamoga amubba obusente bwe bumusuta mu mpewo mu bidongo neyanziza nnyo neyanzeera. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records turecordinga ennyimba ez'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Omuganda agamba nti munno mukabi ye munno ddala ate atamanyi mpewo y'emagombe yoyo amma omufu olubugo. Abaganda bange mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala abeerekereza okugenda okuwerekera maama wa mukwano gwaffe Suuna Ben. Mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mugenda muwerekere maama wa mukwano gwaffe mukyala Kayondo mukyala Namata Prose atuzaalira mukwano gwaffe omwagala w'abangi munakadongo kamu munnaffe Ssaalongo Suuna Ben. Suuna Ben ntandika omutegeera mu 2009 awo ne tugenda mu 2010 nga mutegeera bulungi nga bakyali e Buddu eyo nga baweerezanga n'embaziira tone program yalinga Friday Dance Party ku Buddu. Era bwe tutyo kyanampisa bulungi olunaku lwe nasooka okubanga nsisinkana Suuna Ben nga sinamusisinkana nasooka mukubira ku ssimu olwo nga azze ku Bukedde kati nga agoberera ebintu byenkola ku Facebook. Era nga womanyi musajja mukyamufu nnyo we namukubira n'agamba engejje ya bwatuka n'agamba ddala okakasa gwe muzungu David oba be bayaye bakuno. Ayi n'agamba woba yegwe mukadde wange nsanyusa okuwuliza nsiimye okubanga onkubirako akasimu twalina bye twayogerako era bw'atyo Suuna Ben teyakomaawo n'ampita n'emusisinkana ku Bukedde FM. Ng'atandika programu ya kadongo kamu eyo nzijukira yasookanga kubaawo ku Lwakuna ekiro ku ssaawa zaalinga 5 ez'ekiro. Yankubira ne tugenda ne tubaga programu eyo bulungi butya bweyina okubeera ng'etambula. Suuna Ben ne tutandika obulamu naye. Suuna Ben teyakomaawo n'andaga omukwano n'ansembeza ye munnamawulire eyansooka okunsembeza n'agamba jangu tukole naawe kubanga mu kusooka nze nakubanga masimu nga nkubira ne twogera ne tuweereza programu nga nze ndi ku ssimu. Yatuuka n'agamba tekimala nga tututa emyezi gyaffe ng'ebiri okuva mu Gw'omunaana paka mu mwezi gw'Ekkumi. N'agamba tekimala njagala njogere n'abakulu bano tulabe nti programu eyo ojja otandika ogikola live. Era bwe ntyo Suuna Ben n'antwala ku Bukedde n'ensinkana Mwami Tela Kaaya waliwo no Walugembe be nasooka okusisinkana ne wabeerawo bayali Bills Butodene. Naye nga buli omu basooka mugamba Suuna tuggyeko obufere bw'e Masaka. Suuna tuggyeko obuyaye bw'e Masaka. Twagala muzungu David oli aweereza ebintu bino.
so tetwagala ono nga balowooza munnange nti no nze ndi kyakulya nti nasala abaanunda kumbe munnange bwe ntyo Katonda nange bwe yali yankola era nzijukira bagamba naye Katonda agaba ebitone ebyenjawulo kati tunuulira Suna Ben kati tunuulira noono gwatuleetedde kwegamba mwe kampani ogifudde yakuzanyiramu gwe Suna Ben ate noono kale bwatyo nenzija nentandika okukola ne Suna Ben paka mu mwaka gwa 2019 19 embeera etuuka etandika okutabuka obukedde era Suna Ben yali mwanjulukufu gyendi angamba Seruganda omusajja muleka akole. Waliwo omusajja yajja n'atwekiikamu awo ng'ajja mu programu n'agiyingirira n'ayagala agitegerere so nga twali tugibaga twali babiri nze ne muganda wange Suna Ben era bwe tutyo etutandika okubeera nga twesonyiwa programu nze n'enjita nenvaayo. Bangi baali babuuza lwaki Muzungu David tokyakola ku bukedde tokyaweereza programu. Obutaweereza programu eyo waliwo omwami omu naye munakadongo kamu yayimbako ayimba azanya n'emizannyo ye yannemesa kubanga byali biwanvu. Suna Ben yabimanyi era Suna Ben n'angamba tujja sigala nga tukolagana mu mbeera emu oba endala naye omusajja tumuleke era bwe ntyo nenvaawo. Awo nentandika okufuuka freelancer nga nkyala ku Baba TV, Baba Radio ne Kabyanzo, Williams da Selector Mubende nga naye wetutyo David Mugerwa Nsumba. Kale olugendo lwange ne Suna Ben ne lubeera bwerutyo. Embeera Suna Ben gye ayitamu ngimanyi nze nange ngaawo omuntu Muzungu David yali entuuseeko. Nze ekiro kya nga 26 ogwokutaano mu mwaka gwa 2012 sijja kwerabira lunaku olwo lwali lwa mukaaga nga ekiro kimu twali tuva mu Champions League final Chelsea etwala ekikopo ku Bayern. Nasiga ku simu naliko nenjogera ne twogera ne maama naye ziba ziwera 12 ne bankubira essimu nti maama afudde. Mama wa Suna Ben yasirituse nti naagwa ne maama nange yagwa bugwi. Maama yagwa bugwi bwatyo munange teyaddangulu. So Suna Ben kyayitamu nkitegeera banaye mu nsi muno wakiri olwazangako enaku nezibeera ezo nezibeera 2 naye omuntu ow'ekibwatukira olumba olwo lutiisa. Kale bwatyo Suna Ben. Kati bwe tutyo azabadde saa 11 mukyala Kayondo omukyala munnabitone kubanga nzijukira abadde azanya ebina Uganda ate n'emabega yali muyimbi mu Kitabaazi Women's Group. Abantu ab'ekikula kino baaliyo myaka gy'ekyende egyo nga batetenkanya obulamu naddala nga bayiyiza mu bibiina bino ebyobwegassi n'ebibiina ebyali binoonya akasente mu bakulu. Naffe waffe eyo byaliyo ewamwe biba tebyaliyo ekyamazima ekyekyalo kiyinza okuba kyakabagibwaho naye ffe byaliwo. Kale bwatyo mama wa mukwano gwaffe Suna Ben n'agenda. Ngamba bwenzi nze Walukagga Mathias abaana bano ba Suna Ben mbazira tone bano balenzi bange abaana enzenzizenwanagana nabo kugeemwana ne batoba okwerwanako natuka okuziba kalina nange sigirinako ge mazima mwana mutabani wange nansooka ogizimba kigambibwa Kamoga wakona yivinga yukona yivudiwivu nambwayo kibi nnyo nnyo tugenda kukolako mu nkola zonna ezisoboka okulaba ng'ofuna emitawaana naye nga tujja kuyita mu mayembe mu misambwa mu milubaale mu mizimu newa Katonda. Twagala okwate kalina nga ko waguza omwana ono ettaka funa kyokola olabe ng'ennyumba yaffe etuddira ab'ebuddu emisambwa gy'ebuddu gyatumukalwera gyonna tugenda kwekoba n'abafa negikyali emiwamu tujja kufuluusa asase mulopera wa mami
Asasa mulo asugenda wa mami mchala kayondo bingi ebibaddewo mu bulamu buno nga Suna Ben amaze okuviirwako mukadde we jo nange saabaddemu mu kibuga nabadde ntambudde nga njolekedde ludda lw'ebusiika ewa John Mabirizi era amawulire nze gansanze mu kkubo. Waliwo omukyala bamuyita Namirimo Mary akola ku Kingdom TV ye yankubidde essimu n'angamba munywanyi nga kitalonye kya mukyala Kayondo. Nemubuuza mukyala Kayondo ki? Tya mama wa mukwano gwo Suna Ben. Nemugamba osaaga oba okakasa? Angamba Suna yabipostinze ku Facebook saabaddeko era kyampaliriza okubeera nga nkola egundi enteekateeka n'engendako ku Facebook nendaba awo budde obwo ndowooza nabadde mu kitundu ebusukuma nabadde awo ebusukuma ku Gombolola awo ku petrol station eri awo ekyemmanga w'egombolola awo wenabadde wenasobodde okutegeerera ebintu nga we byatambudde era ndowooza nange kwe kupostinga ku Facebook yange. Munno mukabi ye munno ddala. Kale bw'atyo Suna Ben namukubiddeko nga takwata naye era tosobola munenyeza mbeera eyo. Buli omu eyali ayise mu mbeera eyo ogimanyi. Ate Suna Ben omanyi obuganzi bw'alina onaakuba maali mu nteekateeka buli kimu yakirimu. Kale simunenyeza ne leero sisobodde kubeera nga mbeerawo naye ndi bumu ne Sseruganda Suna Ben era ngenda kulaba engeri yonna mutuukirire ng'omuntu naye nga nange leero ndowooza ne ku mitimbagano temundabyeko. Kale yoyo Suna Ben. Bingi ebibaddewo mu kuwerekera mama wa mukwano gwaffe oba mama waffe mukyala Kayondo. Mathias Mulumba wa Lukaga yeeyamye okubanga ayimba oluyimba Kamoga, oluyimba baluyita Kamoga era agambye nti mu buli mbeera Mathias Mulumba wa Lukaga agambye nti mu buli mbeera agenda okukola buli kimu kyasobola okutuusa nga Kamoga yeeterezeza addize omwana ebibye. Omwana ye Suna Ben kubanga Mathias agambye nti kalina tezimbika naye musajja akoze ssente alina munabyabufuzi azimbye erinnya naye tagizimbanga. Kale eyo wetuvaayo tweyongerayo. Omukunja Tasera naye alabikiddwako mu kuziika Kenzo n'endabakoziza Bafana. Abannabitone bangi bawerekeddeko mukwano gwaffe mukulikireyo ddala. Suna Ben mu kuziika maama we ayogedde era bino bye bigambo bya Suna Ben mu kuziika mukadde mukyala Kayondo. Mukyala Kayondo kyeyalwadde yaseerera buseerezi n'agwa olumbe lwamukwataawo n'awulira ng'omutwe gumuluma n'alagira nabadako omutwe gumusita munjiwa amazzi mutwe nfa omutwe munjiwa amazzi derere n'azikira teyadda mugulu. Mukyala Kayondo teyalwalako. Mukyala Kayondo simujjanjabye kinyumye nnyo wakiri n'aliyiribyeko nina ne baganda bange bwe tulambula ku mukadde wange naye tekisobose. Agenze mu ngeri ekanga mukazi gwotukanze nnyo. Kale olimba mu mbeera eyo kimanyi nti ogenda wa Katonda direct kubanga ebirungi byokoze nebyokoledde kanisa bibadde bingi. Mukyala Kayondo bw'otuuka wa Mukama Katonda njagala omuwaabire ompaabirire omusajja gwe bayita Kamoga Properties eyanziba. Waliwo omusajja wayita Kamoga Properties wa Muntebe Road yakumpanya ekyapa kyange n'agattako akayiyingu kesitegeera. Mwana olwako otuuse gamba Mukama Katonda nti ku nsi gy'eva waliyo omusajja omufeere mubbi bamuyita Kamoga Properties ali mu kujeeza omwana wange. Ennaku yonna n'ebizibu byendagenze sifunangako nyiike ku mutima gwange nga gye nfunyemu akagwedde.
Nage mfunye mwaka guwedde. Mama, tuke wa Mukama Katonda nga tonna kunyumira ensonga yonna. Omugande gyenva omwana wange ajeera. Kamogamu ba obusente bwo bumusuza mu ntawo mu bidongo. Neyanziza nnyo neyanzeera. Bingi ebibaddewo mu bulamu buno nga Suna Ben amaze okuviirwako mukadde we. Jo nange saabaddemu mu kibuga nabadde ntambudde nga njolekedde ludda lw'ebusiika ewa John Mabirizi era amawulire nze gansanze mu kkubo. Waliwo omukyala bamuyita Namirimo Mary akola ku Kingdom TV ye yankubidde essimu n'angamba munywanyi nga kitalonye ekya mukyala Kayondo. Nemubuuza mukyala Kayondo ki? Tya mama wa mukwano gwo Suna Ben. Nemugamba osaaga oba okakasa? Angamba Suna yabipostinze ku Facebook saabaddeko era kyampaliriza okubeera nga nkola egundi enteekateeka n'engendako ku Facebook nendaba awo budde obwo ndowooza nabadde mu kitundu ebusukuma nabadde awo ebusukuma ku Gombolola awo ku petrol station eri awo ekyemmanga w'egombolola awo wenabadde wenasobodde okutegeerera ebintu nga we byatambudde era ndowooza nange kwe kupostinga ku Facebook yange. Munno mukabi ye munno ddala. Kale bw'atyo Suna Ben namukubiddeko nga takwata naye era tosobola munenyeza mbeera eyo. Buli omu eyali ayise mu mbeera eyo ogimanyi. Ate Suna Ben omanyi obuganzi bw'alina onaakuba maali mu nteekateeka buli kimu yakirimu. Kale simunenyeza ne leero sisobodde kubeera nga mbeerawo naye ndi bumu ne Sseruganda Suna Ben era ngenda kulaba engeri yonna mutuukirire ng'omuntu naye nga nange leero ndowooza ne ku mitimbagano temundabyeko. Kale yoyo Suna Ben. Bingi ebibaddewo mu kuwerekera mama wa mukwano gwaffe oba mama waffe mukyala Kayondo. Mathias Mulumba wa Lukaga yeeyamye okuba nga ayimba oluyimba Kamoga, oluyimba baluyita Kamoga era agambye nti mu buli mbeera Mathias Mulumba wa Lukaga agambye nti mu buli mbeera agenda okukola buli kimu kyasobola okutuusa nga Kamoga yeeterezeza addize omwana ebibye. Omwana ye Suna Ben kubanga Mathias agambye nti kalina tezimbika naye musajja akoze ssente alina munabyabufuzi azimbye erinnya naye tagizimbanga. Kale eyo wetuvaayo tweyongerayo. Omukunja Tasera naye alabikiddwako mu kuziika Kenzo n'endaba kuziza Bafana. Abannabitone bangi bawerekeddeko mukwano gwaffe. Mukulikireyo ddala. Suna Ben Suna Ben mu kuziika maama we ayogedde era bino bye bigambo bya Suna Ben mu kuziika mukadde mukyala Kayondo. Nyabo ne mugamba nti nyabo nkimanyi ogenda mu ggulu naye nga tonnanywadde kakyayi nga wakatuukaako ke bagabanga mwakayingirawo wali. Sooka oŋŋambire Mukama Katonda nti gyondesse olese njeera. Kamoga njeeza. Kamoga yakwata ekyapa kyange n'akigattako akayiringu akatalina kubeerako. Basudde yayimba agamba nti mubanjeezezza mulimu omuntu ono wenna mubasonderako gana amalogo ebigambo n'ennyimba nze ndi muvumu nnyo nnyo singaanira mu ntaana gwe Kamoga nze ndiva ne mu ntaana ne ngugumuka nzijuukire ebibi bye wankolako omaniina. Wetuva mu bigambo ebyo Suna Ben asabye maama we asabye omuzimu gwa maama we nti nga tegunabanga gunywa ne ku kyayi emagombe oba mu ggulu ayagala omuzimu ogwo gukole ekyo kye gusobola ku mukulu Kamoga eyabba ploti ye. Then ekivulu kyo bakirangiridde olunaku lw'eggulo nti ekivulu kya Ssaalongo Suna Ben ekyanga 22 ekyokumakutano kyakubeerawo. Bangi criticism ez'enjawulo zaavuddeyo naye obw'olumu baganda baffe ebintu ebimu bino tubeere nga tulowooza naye nga twerekeramu ak'obuntu. Suna Ben njagala weeteeke mu bigere bye omanyi kye kitegeeza okukola ekintu ekyolowooza
ataddemu input eyenkanawa. Era Ssuuna yabagambye wakati mu kunyigirizibwa nzikiriza ngende nkole kasita ngenda kubeerayo olunaku lumu endongegwe nkomewe eka mbeere n'abakungubazi. Tufunye okusoomozebwa kw'amaanyi nnyo okukola okusalawo okw'ensonga eno, naye oluvannyuma lw'okuwabulwa abantu abangi, njogeddeko ne mwami Bajjo, nenjogerako ne mwami Abitekisi, nenjogerako n'abantu abakulu ab'enjawulo, ne bampa ebyokulabirako ebiwerako, ne baŋŋamba nti nno kino ekivulo okituukidde wano ng'okitaddemu ssente nnyingi, kuba kiri mu miliyoni eziwera 5. Gwe kogamba nti nno okisazizaamu ba service provider bo babivaako buvi nga beddira waka batuula. Kati gwe ng'osigala mu mabanja ofiiriddwa mukaddewo, n'ensalawo ne ŋŋamba mu kunyigiriza okungi nja kwewaliriza ngende nkole. Kwano gyange ekivulu gye kiri, badde nkitaddemu ssente nnyingi okuba nga kituuse wano. Bwe nkisuula wano ku bizibu bye ndimu kati essaawa eno ngatteko n'amabanja agagenda okuba nga ganjolekedde, jakuba simalaako na bulamu, embeera egenda kunkaluubirira nnyo. Badde basaba mukkirize nja kuguma nzije embeewo ku Lwomukaaga tukole ekivulu kyaffe kiggwe, nja kukomawo ewaka wano mbeerewo enkungubage ne baganda bange. Kale bwe kityo eyo enteekateeka bweri. Mbasaba tugende tuwagire muganda waffe Ssaalongo Ssuuna Ben olunaku olwaleero wali ku makutano enaasana. Tuwagire Ssuuna Ben nga tusinzirira ku nsonga nyingi. Ssuuna Ben kati n'amabanja obubanja, wabanga abadde n'amabanja ga kivulu kutegeka bano balanzi bino biki kino kifo security URA council byonna, kati Ssuuna yeeyongeddeko amabanja ag'olumbe. Ssuuna n'atakomaawo stress. Ssuuna ali stress and depressed. Kati tugezeeko okubeera nga twoza ennaku eno ku muganda waffe Ssaalongo Ssuuna Ben. Erya Ssaalongo nno kwalinga kunjiikiriza, yali anjiikiriza nga tukyali ku bukedde. Yali anjiikiriza Ssuuna Ben amanye enjiikiriza gye yali anjiikirizaamu, nange kwe kumukazaako erya Ssaalongo ate era lyali likaze. Kale bw'atyo Ssuuna Ben ansaba tugende tumwagire. Mwami Mbaziira Tone, mukwano gwange munnange weebale nnyo, weebalire ddala. Gwe gwonna omukwano gwanama ddala, kubanga abaana bano toyinza kubaawula. Wobanga wakajja e Uganda kiyinza okubeerera ekizibu okutegeera nti abaana abo abazadde banjawulo, naye oluganda luli, babadde n'oluganda olwanama ddala. Simanyi oba muffe waliwo abalina oluganda ng'olwa Mbaziira Tone ne Ssaalongo Ssuuna Ben. Abamuffe emikwano gye tulina gya mukiyita mu lujja. Kale mbasaba nti tugende tuwagire abantu bano Ssaalongo Ssuuna Ben ne munne Mbaziira Tone nga bakonkona endongo. Kale muganda wange nkugamba nti goberera omukutu guno, ngoberera ku Facebook, TikTok, era gwe ayagala ennyimba zino ez'akadongo kamunsange Kasubi kubasooka kwa Blastage wenkolera emirimu gyange. Mwami Mubiru Charles munnaye Kikaya College School, weebale nnyo, weebalire ddala. No, Kikaya College bakyusizaamu endabika n'ebintu bingi bye bongeddemu. Nfunye omukisa okutegeerako gundi nga bwefaanana, laabu yaabwe computer lab. Olaba kubanga yalaga nti omulembe gwe tugendamu gwa tekinologiya, buli mwana asaanye abeere nga amanyi tekinologiya kyeki. So akoze ku bintu bingi. Omwana mutwale ku Kikaya College and Vocational School ne Twinex International bali wali e Bulaga. St. Michael Educational Center bali Kiwanga Mukono. Plan B Records eri Mubende, eyo ekwata nnyimba za kadongo kamu. Kale muganda wange nkwebaza okubanga ongobereranga entakera emboozi ndina mpitirivu oba oliawo gwe agenda okubanga azinsalako. Kale mubeere bulungi, mweraba. Ssuuna Ben, mwana wa taata, mwana wa maama, guma ebyo bibeerawo. Obulamu bw'ensi eno Katonda yabukola, naye yatulekera ekintu ekyo ffena kye tumanyi kwe kufa. Tetumanyi ssaawa, tetumanyi budde ki, tetumanyi ddi, naye kye tumanyi ffena kye tuli sure of tetugenda kufa. Bino okuzaalibwa tetubimanya, n'ebigenda okuddirira ebyo tebimanya, naye buli omu
essaala eriemu Mukama Katonda weebale kumpisa mu lunaku ekitegeeza singa takuyisiza musinga obadde mufu. Nze Muzungu David Kadongo Kamo, music analyst. Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Kikaya Bulenga Mityana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaaga 4 11 57 Kikaya College School.